nkwaniriza mamugamba otya ne bulungi Ebra gamba otya mbadde mmanyi munnaye tokyalina n'amaanyi googera lwaki nze n'essanyu nnina eri ensusu kuba nzikiriza nti bannasembabule bannonze era nze mubaka omulonde wa Sembabule district. Akalulu kakutwalaganyizza katya era kulikayo mu kalulu nga sinnaba kulisayo kansooke mbuuza abatulaba bonna mbalamusizzaako era mbakulisa omwaka. Nze kye nalaba Sembabule kali tekaali kalulu Ibra luli lwali lutalo olwennyininyini lwennyini era njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwaffe ne bannange yadde tetunnaba kubeera bakakafu nti n'obulamu bwaffe tebuli mu buzibu kubanga wenjogerera candidate wa Nuupu yenna okulabibwa ku ground e Sembabule kive era oli oba mu position ewambibwa ssaawa yonna. Ibra mu kalulu kaffe ake Sembabule drone ez'enjawulo zajja ate nga nnyingi ziwamba buli muntu buli kiisi kino nali nkirabako sigamba nti baŋŋamba nze nali nasimbira ddala amakanda mu Sembabule kulwanirira abantu bange era buli kyenjogera wano njagala kakasa bannasembabule ne bannayuganda bonna nti siri ku mbu wabula it's a live experience kintu kye neerabirako ne ttiimu yange era nga kigenze mu record nti emyaka 45 Sembabule tennafunako mubaka omukyala ng'abantu be bamwerondedde wabula ekibondo ky'abantu kyekitula ne kisalirawo abantu b'e Sembabule. According to tugenda kubanga tulwayo nnyo nina basically twogere ku ekyaliwo olunaku olwo nina ye nga yo omuntu performance ye yali etya baavaayo ne bagamba nti nina akubiddwa akalulu n'omuntu ne yeebuuza wali satisfied n'ekyo ekyali kivudde mu kulonda? Of course not Ebra mpakkanya byonna ebyava mu kulonda kuno ng'omubaka omukyala Sembabule district era nze nzikiriza nti bannamawoggola bannonda era bampa akalulu akaabalema n'okubala ne basalawo bakabbe bubbi akatono ke baafunako akaabalema n'okola ki? nze akugamba nga kaali kayitirivu ako. Nze mu town council tewali yansinga kalulu kino genda ku ground okyebuliza okole research nga gwe munnamawulire oba oli mukenkefu okole research just Sembabule town council yokka nze saalina nzirira saalina wakubiri saalina wakusatu. Wali wakumeka kale? Nze mu town council nze yakulembera ne balangirira mulala? Ne balangirira mulala naye tekyatuuse ku nze nzekka ggwanga lyonna linnyamivu Ibra. Ekisinga okwennyamiza nti engeri gye babbyemu akalulu baalumizza abantu abatalina na musango. So nze nnyimirira era nsinziira wano njagala twala kakisa kano okusaba Mr. Byabakama addemu akkirize awa omukisa bannasembabule baddemu balonde kuba ekituufu kiri nti Ibra ffe e Sembabule abasinga tebalonda Sembabule yonna teyalonda. Ate omukulu Byabakama yalangirira akalulu k'aba MP akaffe walaba akalangirira nti ogambye nti ojja kusinzira ng'osaba mwami Byabakama bakkirize baddemu bakole ki? Baddemu bawa omukisa bannamawoggola balonde bonna nga yakulira Electoral Commission. Kubanga ebyavaayo mu kakiiko k'ebyokulonda e Sembabule it was half of what actually people of what is the truth because for constituency ezimu Ibra abantu tebalonda Remiyaga box zajja ntiikingi already nga nzijjuvu mukwana ate bino ng'obirabako bulabi tewali agent waffe yasigala ku polling station e Remiyaga kyekimu ekyabaawo ku Mawoggola subcounty ewan honorable Namugga Goret drone zatandika baki 12 za kumakya era ng'olwokuba nti afaayo eri abantu n'akola order abaana abasobola badduke bataase obulamu bwabwe era abasinga baakwatibwa wenjogerera bakyalina mu makomera Ibra ate nga balina okuba nga balondebwa. Tulinamu bacoordinators ab'amaanyi abakyukakyuka baasibibwa mukulu Mr. Lulangwa Yasini ali mu komera omukulu Dr. Pius Kyambadde bonna baasibibwa ate nga balina okuba mu kalulu. Asofa wakwata kyakufo kyakumeka nina? Nze akulembedde Sembabule nze mubaka omukyala omulonde alondeddwa abantu nkikkiriza nga nte Katonda. Abantu bakuwa akalulu? You have that belief? Allahumma salli
nkyogera nga nzikiriza nti nawangula akalulu kano bw'obanga baagala okukakasa ebigambo byange bakkirize bawe bannamawogolo omulundi ogwokubiri baddemu balonde akalulu kano kabeere nga kali free and fair because ekiri esembabula ab'amagye beebettanira mu kulonda okusinga abantu yali hot spot era uniform ezaalabwako esembabula ezaali zisinga abalonzi obungi nkubuulira bingi ebyabaawo Ibra bingi nnyo ku lukisa kya Mukama effujjo lye yakola esembabule terittotoba. Kati gwe ng'omuntu bw'oba otaddeyo okwemulugunyako kuba kati oli mu kwemulugunya gwolooza bayinza okuba wa second chance okuddamu okulonda? Nze ne bannange bonna abawakanya ebyava mu kulonda esembabule tugenda kuyimirira ne bannamateeka tulwanirire obuwanguzi bwa bannamawogola tulwanirire obuwagizi bwammwe mu bannasembabule kubanga tetuyinza kuleka maanyi ga bannamawogola okugenda ttayo. Okutwaliza wamu baakubba? Kutwaliza wamu banziba tebabba nze nzekka babba from the presidential level to the area MP. Era nze nalabako abantu bennyini nga bayimirira mu maaso g'abantu ne balagira abantu temugeza ne mulonda wano Kyagulanyi ne Nina Rose temugeza ne Premier Rwashande ye kennyini yali akomandinga temugeza ne mulonda Nuupu naye ate kikwewunyisa ate gye tusinga obuwagizi bwe baba wakanya bakkirize tebajjaako netiwaaka bakkirize bannamawogola bawewo omukisa omulala baddemu balonde kuba kyemmanyi bamalirivu. Negoloza kisoboka? Buli kimu kisoboka lwakuba nti tuli mu nsi empambe tuli mu buwambe buli kimu kisoboka naye njagala kusinziira kuno Ibra nga ŋŋamba bannamawogola nti muleke Katonda akole okwagala kwe tujja funa obwenkanya sirina bingi bye nnyinza bagamba wabula Katonda akole okwagala kwe. Nina should we say nti waweddemu essuubi oba tukusuubira omulundi omulala okuddamu okwesimbawo? Nze gwe mulundi gwange ogusoose mu byobufuzi era mu butuufu nali manyi tuli mu nfuga ey'ebibiina eby'enjawulo ng'omuntu avaayo n'awagira oyo gw'aba asinze naye si bwe kiri kya nnaku nnyo naye ate kyampaddemu ekyokuyiga kingi nnyo nnyo nti okusookera ddala yo Sembabule nga yo teyeeyinaako buyinza. Kino nkiraba nga nkigereseza nti nze Ibra nali ku Tally Center kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 11. Nalaba omukulu Judy Kiganda bwe yajja mu maaso ga presiding officer n'amuyisaamu amaaso. Bino byenjogera bannamawulire banno baali Sembabule ku Tally Center era baabiraba. Najja n'ayisaamu amaaso presiding officer. Presiding officer bambi n'atabaako kyakola Mr. Gracious. Yannuma nno kuba nze nsaamu abantu ekitiibwa. Naye olw'okuba nti naye teyeeyinaako buyinza era kyayongera ddala okutulaga nti nze kyayongera ddala okundaga nti Electoral Commission naye ye Sembabule yawambibwa. Kati nekimpa ekyokuyiga okubeera nga nnemera ku nsonga n'okulemera ku nkyukakyuka kubanga I believe 70% of the youth voted for me. Ate nga 70% of those youth be bakola Sembabule. So omulundi kitegeeza oba ogenda kuddamu weesimbewo omulundi omulala? Nkyayimiriddewo okulwa bannasembabule nnyo kuba nammwe bye tuvuganya nabo emyaka mugiraba banaatera okweremerera. Weewaawo Nina ovaayo n'oyogera bino ebigambo what we have seen a lot on TikTok nze nga nzinak bigambo bagamba mbu oba Nina Rose mu ngeri emu oba akalulu yakatunda mbu atunda era muba mubulaba sandimazeeko kalulu ate tewali gwe baali baliisizza ne bataanika ye gavumenti yaffe era singa bannyanika era singa mwandaba nga bangoba ku mukolo mbakubanga nalya singa nali part of the oyo propaganda of course NRM gwe yakozesa ku ground otumalamu amaanyi n'otusala naye n'otuyisaamu amaaso but abantu bamanyi ekituufu Ibra ate ebyo tetubinaako control still naye propaganda oyo tumwetaaga tukolera promotion. Okay. So kati omulundi guno Nina Rose Nina Rose abadde aze mu politics ne Nina Rose omuyimbi bali kati totally bali banjawulo kati tebaawukanangako
Nina Rose ne Honorable Nina Kankunda bebamu just obuvunaanyizibwa bwe bwawukana. Okay. Tulabye abayimbi abazze ababadde ba member of parliament omulundi guno tulaba numbers yakendera actually teri kyali muyimbi akyali mu parliament. Bwe baba bakomyewo mu ndongo oza basobola okutandika basobola okuddamu okuba ab'amaanyi. Lwaki nedda? They are actually more powerful than abatebaddemu nga tebakola makulu. Nga tebalina kye bagatta ku bantu. Kuba abantu be babawagira. Kati gwe ngamba otya nti omuntu abeereddemu abantu mbwajja kujja ate n'abo abayimbi tebalina gye baali balaze. Buvunaanyizibwa bw'abantu bwe beetikka. Kubanga basooka bakola guli kuba gwetaagisa. Ggwanga lyaffe mu butuufu twali twetaagisa okukola ekyo kye twakola. Era nze nzikiriza ogwaffe tugukoze. Njagala kusingira ddala okwebaza Honorable Hillary Kiyaga. Hilderman. Ndowooza ye muyimbi yasooka okuvaayo ku floor of parliament presenting copyright bill. So forever tekiyinza kuvaawo. Kati gwe mbuulira atagendanga mu parliament aliko yali akoze amakulu agasinga ekyo. Nti ku bimu ebibaganya okudda mu parliament maybe oba osanga oliawo tebakoledde bantu kimala. Oyo propaganda. Bwelowooza lwaki babaganye okuddayo bw'ovanga tebakoledde bantu kuba abantu babalonda. Bwelowooza lwaki babbiddwa akalulu. Naye nina mbuuza gwe nange kuba abayimbi katulaba abayimbi tebazzeeyo mu parliament omulundi guno. Ekyo kyo kibadde kisuubiza. Era question mark weeziri ennene. Kitwale bwoti. Lwaki mutunuulidde bayimbi bokka? Nakutte n'ayagala okulaga abantu ne regimu ye n'ayagala okulaga abantu nti Katokorido yonna temulimu opposition. Naye kwe Ibrahim oba olaba ne campaign President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakola ddala Katokorido teriimu nkyukakyuka. Bw'eba nga teriimu twagala kumanya lwaki baakuba abaana ne basiba abaana embalala. Lwaki bazze bakubemenya amateeka mu campaign za President waffe nga bakwata abaana watali musango ne babakuba lwaki? Tukkirize Ibra nammwe bannamawulire mugamba abantu amazima nti kano akalulu kyali kigenderere bakabbe. Kyova olaba n'ebyuma baabireeta ne bifa ku olwo kyali kigenderere. Kyagala abantu bano basiriwaze abantu. Era ebyuma bifa ku olwo kiiti ze mwateekamu obuwumbi n'obuwumbi obw'omusolo oŋŋambe mbu bufa ku lunaku lw'okulonda. Just byabalemerera okukozesa okubba bannayuganda naye era kiryoke mwabali mu buyinza. Tetukirinaako buzibu ffe tusigala tuli gumiti era solidi tugamba mutonzi waffe yasalawo. Nina olwo ekigendererwa ky'okulonda kiba kikyaliwo oba kiba kivuddewo? Weebale nnyo okubuuza ekibuuzo kino. Njagala kusaba abali mu buyinza n'akakiiko k'ebyokulonda bwe tuba nga tugenda ttambula tuti ebyokulonda mu biggyeewo. Omulamwa guba gukyaliwo? Gwaluze tegukyalina makulu okulonda kati. Kubanga abantu gwe balonda si gwe balangirira. Tekukyalina makulu, let's be realistic. Nze njagala bafeeyo kubanga abantu balamu. Baleke kwonoonera abantu obudde bwabwe. Kuba nze Ibra nalaba abakadde abakootakoota okujja ku polling station nga bannonda. I can't take that for granted. Okay. Ibra, I still know that nakola door to door. Abantu abakadde bakyafa enjala. There is starvation in the elderly. So saagala tuzanyise obudde bw'abantu, saagala tuzanyire ku feelings z'abantu. Si not now nga tuli mu buwambe nga bwe tulimu. Not now ng'emisolo gikyali waggulu. Yes. So Nina tukitwale cause ensi yonna yategedde Nina Rose baamukubye akalulu. Baamubbye akalulu sabotereze mu lulimi lwe. Baamubbye akalulu. Baamubbye akalulu. Era nsaba abantu b'Essembabule mwenna abandaba temwetiiririra muveeyo mubanje obuwagizi bwammwe. Nina obuwanguzi bwammwe. Kikyozzaako gwe nga Honorable w'Essembabule kikyozzaako oba wabivuddeko? Sisobola bivaako nga bwe nkugambye nze bannange twakwataganye ne bannamateeka abaffe tuli mu nteekateeka egenda mu kkooti okulwanirira obuwaguzi bw'abannamawoggola kutandikira ddala ku pulezidenti waffe mpaka ku area MP. Kyekyo bwe kitaabeewo kijja kubaawo. There is always a way.
era njagala kukubirira mulanga bannasembabule mwena temugwa amaanyi njagala bakunga muveeyo mu buli ngeri yonna tulwanirire obuwanguzi bwa pulezidenti waffe tulwanirire obuwanguzi bwaffe yino yessaawa oba tujja kuleka abantu batulinyeko mpaka we banaayagala. Anina, saidi y'endongo eno kigenda sigala kitya kubanga tuzze tukulaba Yesu obadde obeesingira nnyo nga music like wa steppingamu back olw'okubeera nga tokyareleasinga nnyimba. Should we expect this time around kati engeri ebyabiriwo ebiganye ogenda kustickinga nnyo ku music? Naye nali ndazeewa music wange etabulanga mu maaso g'abantu wadde sibadde sireleasinga. Yes. Njagala kwebaza abantu abansipagidde era abagadde music wange ne basigala nga bakyamuzannya. Music yagenda teeba ow'amaanyi era ngenda kubanga mbaweera ku peesa ey'enjawulo than gye mbaddeko. But still luno olugendo lwatandise Ibra sobola kugamba nti nakikozeeko guno mulundi guno. Era nze ndasigala ndi honorable akyali ow'enkyukakyuka ataali ready okulwanirira enkyukakyuka gy'enva. Naye like pressure ebaddewo oba like before nga tonakufuuka kuyingira mu bintu bya politics bino nti nina Rose ono omuyimbi ne nina Rose Kankunda nti bano abantu ababiri baneeno ogenda bo bakwasaganyanga like rasemuwe oba nina Rose nga y'omuyimbi. Nina bakwasaganya bonna muntu y'omu characters ezikyuka. So I'm good at that. At least I've got the experience. Era Katonda njagala kumwebaza your experience eno yonna. Tiwadde byonna bibaddewo, but it has changed me into the woman I never expected to be, but the woman that God called me to be. And I'm looking forward for what He has for me in future. Abayimbi abatazze mu parliament bigambo ki byosobola okubawa? Abayimbi abatazze mu parliament omulundi guno bigambo ki byosobola okubawa? Basigale nga balwanirira enkyukakyuka basigale nga bakyalina essuubi nti Katonda waffe yasalawo. Ate baleme kuggwamu maanyi. Ekintu ekyabaddewo tekyakosezza bo bokka wabula n'ensi yonna. Njagala bategeeza nti ensi yeetaaga ffe okuddamu amaanyi ate baveeyo balwanirire obuwanguzi bwa pulezidenti waffe n'obwabwe. Naffe tubadde tumanyi munne tetugenda kukusanga ng'okyatengeredde ku kyakutuuseeko. Ndi solid nnyo and confident. Asanze n'akamwenyumwenyu kwekali kubanga nze nzikiriza nti bannamawogola bannonze. Beside that tulina gundi gye twalabako emabegakaawo nga bakufubutula mu ntebe. Nina kintu gundi eyo ejjeetya ku mukolo gwe waliko gwali like sooka otunnyonnyole ku bantu abatategeera gundi eyo. Mu kanoonya kano Ibra tuyise mu kugezesebwa kwa njawulo nze ne bannange. Nga bwe nkugambye ng'oggyeko drone okuwamba abantu abamu baabakuba amasasi abamu baliira ku nsiko kweko okunzija ku mbaga oyo kwe kumu okugezesebwa kwe nayitamu. Naye ate nkwebaliza Katonda. Okugoba? Yes, kuba yabagamba akugoba yakuwekubi. Kabuganda oyo yampanguza akalulu k'Essembabule kubanga yayongera okulabisa obusosozi obubalimu era abantu ne babuuka amaaso nti ddala twetaaga enkyukakyuka. Omukolo gwali mbaga? Yali mbaga. Wali oyitiddwa? Tewali muntu ow'ekika nganza asobola okwetwala ku mukolo nga simuyite kuzi ng'olina ekikyamu ku mutwe. Nali muyite era wa mugole mukwano gwa tata wange mpaka ne kati akyasaba obudde kuneetondera ne lwakuba nti mbadde mu kalulu saasobolamu miitinga ku lwekyo ekyabaawo. But boolegezeganya ne taata era yatuuse okwetonda kwe era nakuwulira nga bwe nabagamba nze nabasonyiwa. Their action can't make me part of them and still it can't make me that I'm not part of them. Nze ndimukkiriza nti nja sigala mbaagala era mbawa ekitiibwa ng'abantu b'empita abaffe oba abava wenva ku lulyo wenva. Binga n'empya abaddaddako kino ekyokulaba nga bakusitula mu ntebe wali otudde baalinga bagoba omwana omuto gwe nga gwe what came into your mind? Kuba obuswavu bwonna obwali awo empya ddako ow'Essembabule omuyimusa mu ntebe we yali atudde really? I knew the price I was paying is for the people.
I was confident enough to walk away because I know the trust that people have in me. And nange ng'omuntu manyi omuwendo gwange saatunuulira buswavu. Tewatunuulira buswavu? Nze ate natunuulira bikolwa byabwe. Natunuulira eyakikola nekyeyongera okundagira ddala ekifaananyi ekirungi bulijjo kye ndaga Bannasembabule nti abantu bano basosoze era ke kaseera twekubira omulanga tubeeko enkyukakyuka gye tuleetawo. Laba omuntu oyo akuyisa atyo nga gwe nno oli close oba oyitibwa owawaabwe oba mugato Katoolo gw'atamanyi oba ekika ekirala ayinza muyisa atya, ayinza n'okumuwa amazzi nanga wabanga afa. Let's be realistic. Tasobola. Olaba nze owaabwe bampisa nti Katoolo Omuganda n'agenda awo ng'ayambadde enkofiira. Should we say nti kino bakikola intentional okuswaza? Of course. This was because of a ballet. Gyewali oyambadde? Gye nanyambadde ku mutwe kubanga nze nagaana kyekitiibwa President wange nange kye yankwasa okubanga neeraga eri abantu nti ndi mubaka ow'abakyala ate ow'abantu. Nange engule yange President wange gye yankwasa. Kati I wouldn't bend low for anybody. Kubanze tekujja Sembabule omuntu gwe nali ntya oba gwe ntiririra ennyo yali President wange. Yantuma ku mission kukiikirira abantu ate nga kyensuubira nti obuvunaanyizibwa obwo si bukoze bubi yadde. Kwegamba ogenze ng'obunyenjiri okutuukiriza mukama wo kye yakutuma. Nkyagibunyiza ddala mwe giba emyaka 50 mpaka bwe tulaba enkyukakyuka mu Sembabule. Wallahi bilahi tallahi. Nina, ffe munnaye tubeera ku intaneti okwo tulaba ebintu ebyenjawulo kuba munnaye ffe tetugenda kubiraba bintu ebyo tubasange tusirike nti Nina Rose nga ye omuntu mbuwankwe sisagala gyogerako nnyo kirungi byabaawo amazima ne geeraga siyinza kuva eri n'endoosinga omuntu omulala era akalulu kange kaali ka Louis Lubongoya era nze kuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero nzize nga nkunga bannakampala bonna wolaba manvuuli bw'oba otiikinga. Kati gwogamba nti yali AI? Gwogambye yali AI? Vidiyo eyo saagala tugyogereko kuba terina makulu geegasa abalabi oba ebintu byempiseemu kati si kyekintu kye twandibadde twogerako nakati. Abantu bali ku nkyukakyuka, abantu bali mu bulumi. Abantu bali mu bulumi, bannamawulire saagala mukozese kamera zammwe bubi kuba mwe mwagala kukola tusooke twogere ku nsonga ezikwata abantu. Twalaba the arrest of your father. Anina, gundi ene giyita, what happened? Kwe kumwera kugezesebwa kwe nagamba gwe nasanga mu kalulu kano awali kitango okukwatibwa awatali musango n'ekitiibwa kye ne kityoboolebwa. Naye nga bwe nkugambye I held on strong for the price of the people. Nali mugumu nga ndi munywevu nti mmanyi amazima kwenyimiridde era nga President waffe azze nga abyogerako nga atugamba nti if you to stand for the truth you better be ready to stand alone. So baamukwata n'okunyigizibwa n'ayitamu ne tubiyitamu. Njagala kwebaza Honorable Shamim Malende eyavaayo n'ankwatirako ne tuba nga tusobola tata wange asobola okuweebwa bail n'omusango ne bagugoba. Nkyebaliza Katonda wadde wabaddewo okugezesebwa sitaani akoze ogugwe naye ate Katonda naye akoze ogugwe era ekitiibwa kigulumizibwa kidde eri Katonda kubanga siyinza gamba nti nandiseemu mu lutalo luno nga nze omuntu nga simuyina. Nina, bino ebyobufuzi being a politician right now bina kye bikugaseeko gwe ng'omuntu? Of course, social capital, political capital, era nange ng'omuntu okunzibula amaaso kati ensi njiraba bulala kati nze ensi siwagirabanga gwe Ibra bw'ogiraba oba omuntu omulala yenna. Yes, I'm so grateful for that experience n'okula okula ondowooza. Bannange
Gyeyagaliza. Naye kati bannange ku bigambibwa nti mugenda kubeera musaba buwanguzi bwa mukulu bwe kinaaba kiganye cause tulaba there is always a way. If we are believers, God always makes a way. We cannot lose hope, and we cannot let this injustice continue. Yes. Nina akasente akava mu bapromota akasente akava mu bayimbi nti twalaba waliwo abayimbi abagamba mbu akasente bawadde abayimbi sente zava mu creatives. Osuubira okufuna akasente kano oba butuufu ebyo bintu mbadde siriiwo, mbadde mu kalulu saabitegeera sibimanyi nnyo. It would be better we don't even talk about it because I don't belong there. I'll never belong there. I would respect it if we talk about issues that concern people in my music. So what do you have in store? Sobola kulya sente z'omuli w'omusolo, sobola kulya sente z'ekibi. Ensonga ey'abanjawulako. Sitambulira mu kibi. Ziba sente za kibi. Webale nnyo. Okakasa? Baakoze ki ekyo ekibaweesa sente? Nogambye baakola ki ekyo ekiweesa kibaweesa sente? Edda nga bwe tulaba nti Kenzo yagenda ali mu kusakira bayimbi sente ezo zibayambako okukola gundi okukola sako okwekulaakulanya. Yes, sente ze bazikuwa kulya buli wabula kwekulaakulanya kwewolayo kuzzaayo okola ebintu ebiku. Nga bwe ngambye Ibra, nze mbadde mu kalulu ebisinga byampitako. Simanyi their intentions or they can go ahead. I wish them well. I would respect it if we talk about things that bikwata ku bantu n'omuntu wa bulijjo. Kuba nze kati nzikiriza nti awo Mukama yanzija walina eddala kwe yanteeka ate eri saagala kutyoboola. Kale toyanza nnyo toyanze Honorable Nina Rose. Webale nnyo webale nnyo nange okuntambulira. Amiina.